Abantu bateeka mu line era abisobola ali nkugambye abisobola asobola okubateeka mu line atya azina okubeera nga omanyi omuntu omutereeza olina mubulira mazima buli lwo pano beating nti gundi oli mulungi gundi oli kirala no it's all about telling them the naked truth so abakyala Thank you so much for making me proud. You're welcome. And we will keep inviting you. I think what you're computer because in Jagalanya Bantumano, you take up the leadership roles. We need women in leadership. Okuberanga tuyamba koko kubalala. You saw how those women were very happy when they saw you. So when you happen to use your voice and speak to them and tell them about the naked truth, abasinga balowooza you come from nowhere. Abasinga babayina mindset into okubeera star, you have to sleep with someone, you have to do what? Those are the words we have to tell them, that you have to struggle as a woman and use your body appropriately, not for the name. So that is why we've come together, and Nina has come and joined us so that we can really be with the women and create that fraternity okubeera nga tweyamba as women in the creative sector. Abakyala tetuyinza kulwana nga tetulina mu kasente era fena kwebaza nnyo okubanga awekelenga abakyala okubanga they have that financial knowledge about the value of having money as a woman. Kikulu nnyo tojogebwa tonyomebwa. Manya abakyala abasinga tumanyiriddwa tufuga naye leka tutekinge obuvunanyizibwa tufugeko naffe mu mirimu gyaffe mu business ze twecreatingiddewo bana omukyala alina mu kasente tagambwako ani katono nnyo oli endiga yali yabula ng'ekomyewo ewaka genda oyibuuze mukwano okitegedde nabagambye nosooka okulwana tutereeze nga tetulina kusaba tuwa oluganda lw'ensumbi. It has to start with us before we ask any help from others. We need to first start with nurturing and renewing the image of a female artist in our music industry. Mu field yaffe gye mpulira ng'omuyimbi tawasibwa tafumbirwa tayi tetulina mpisa tetulina ki bagamba there's no smoke without fire. Tetugenda kujjawo ekiriwo naye tusobola okulwana okukyusa ekyo ekiriwo. It takes you. Kitwala omutima gwo gwe nga gwe ne weebuulira loga let me just act different in this society because I'm a woman, because I'm trying to represent other women. Kuba kankubulire buli weweeyisa obulungi oba oweesa omukyala omulala ekitiibwa, buli weweekwata obulungi oba oweesa omukyala alina ekitiibwa, buli weweettanira mu kintu ng'omukyala kyonna ekikulaakulanya eggwanga oba oyimusa eddaala ly'omukyala waggulu. Ebyobufuzi tebirina batiisa kuba nabo omukyala olina amaanyi, olina eddoboozi ate osobola okubako kyokyusa mu nsi yo. Oba olaba nga waliwo ekikunyigiriza teweetiiririra. Abasajja aboogera nabo balinga ffe bantu. If they can do it, we can do it too. Ebintu bingi byenyiza okwogera ng'omukyala because I'm a concert artist naye kusingira ddala kansimbe essira ku ki kye tuliko kwe kwekulaakulanya. Twagala nnyo okwekulanya naye twekulaakulanyiza tutya? Kyevulaba nze ensonga yange gye nasoose okubuuza aba Centenary on behalf of Grace nagambye twagala ssente but do we know how to maintain it? Because obulamu bwa leero twagala ssente, buli kimu kyetaaga ssente. Tewakyali kya bwereere. So bwe tuba tetwebeereddemu abakazi abasinga tugenda kwesangawo nga tukola decisions enkyamu ne twemazeemu omuwendo ne weesanga olina omusajja atakujja namu lwakuba oyagala kufitinga into society. So come on women, I know we can, I know we can rule the world because Katonda alina ekisa ekyenjawulo kye yateeka ku mukyala singa tukizuula nze ndowooza gemanyi gaffe. Thank you so much. There was a time nga teri linnya gy'owulira okujjako Jackie Chandiru, Juliana Kanyomozi oba Irene Nambiri. Baani b'owulira nnaku zino? Nina Rose, Spice Diana, Shiba, Cindy. Of course I will start that procedure. Setagana kumwandu. Wakitegera kati ekintu kye njagala ng'abakyala bannange mweno industry. Muyina problem emu.
mugenda ne mutuuka point ne murelaxinga kubanga mulowooza mukoze you've made a name. Kakati nze I will not lie to you, apart from hearing a certain song mbadde sisobola kuconnectinga erinnya ne face. Just nawulidde omuntu nga ngamba kumbe. So the thing is, ne bw'oba ng'oyimbye ng'olowooza okoze legacy, tewetaaga kutuula. Muli bakyala, we are the people who give life. Fe abazaala basajja tebalina kye bakola. Just tebateekamu ka ignition bwe bati ebigadde fe it's us. Fe abasitula for 9 months, fe abasindika, fe abakuza, fe abayonsa. Kiri very important ekyo ekintu. So temulina okumanya nti ne bwe muba nga musazewo mweno fatality tuli bayimbi. I believe most of us tuli bayimbi. Mugenda ne mutuuka mu bufumbo abasajja ne babafumbafumba ne babalimbalimba ne mutuuka wali temukola ng'olyawo mukola gwa kuzaala and what kati muzze wano mwagala super what woman loan for what? How are you going to pay it back? Mugenda kusaba musajja sente? Munaamusaba sente? Kati nga sikolagana na mukyala agenda kubeera awo ngakola kintu kyakukola kikutuula kulinda sente from musajja olyoka oyobere sente za mmeeza time bwetuuka okusasula superwoman loan nga sibye buliko mukitegeera. So we are gonna, you have to, let me tell you, this has nothing to do, temugen, for example in my part nze nafuna ekizibu era nebaza nnyo Mukama nti nafuna ekyo ekizibu natandika okukozesa biragalalagala bagita pethagera okitegeera nakikozesa nemmala about 6 years ne mulyoka mulaba abantu eri abajja nga bakola kibayimba. Did you remember me? Twogera amazima mwaneerabira kati mulina okumanya ne bw'obanga wakola dde erinnya teri abajjukira tugenda nekigenda kati ogenda wali okola music wo n'osalawo just kukiringa bukirinzi nti olowooza olina erinnya mukwano. Uganda terina budde kukola ki? They don't have time to remember. So putting that aside, mwenga bakyala, what are you doing for yourself? Saagala mugende awo mubeere nti omusajja I'm married to so and so bakuzaala naye. Aha. So what are you doing for yourself? Waliwo ekintu kye bayita waraga in Arabic, waraga but kipapula kati in English they say backup plan. Buli bw'okwata mmotoka okuvuga olina okuba nga olina waraga yo ebaaki permit nti buli omu akoze eki akkiriza nti the authorities know that you can drive. So as a woman waraga ki gy'olina? I believe when for example, if I brought cameras here, who can convince me to Mumbeera? Who can convince me? Just why do you have to be that way? As a woman, you're the one who carries the nation. You're the one who gives birth. You're the one who gives life. So why do you have to get, even if somebody lies to you, I'm not. It is okay. You love me until Lake Victoria Drive. Newakulimba chikirize, choose to say fine, kati I've chosen to be with you, but omusajja bwakeera kumacha natambula nagenda ogenda kola otya nti yagala kuuma maka tukoli muyimbi ekitone Mukama yagikuba. It is here in the throat. Nze nakozesa ebiragalaga mwala bifaananyi byange naye Mukama yanyamba nandekera kintu ekyo kimu ddoboozi. So kyengeza kubagamba nti the fact nti tulina ekitone ekyo ate waliwo there's an organization here that is able to okubateeka in contact with women who are as important as this. Mwina okwebaza Mukama naye ate much as you're happy temusanyuka nnyo, put in effort on your side. Temumala gakiringa fwa anti fwa obeera bwe bati legeza nga atalina ki makulu. Something from ICRW. Looking about the behind the scenes.
I'm very happy about that for one reason. Vakubina ebya sente teri asinga nze okwagala sente. Ebya sente birungi behind the scenes. If they chose to pick Sarah Short, for example, oh Madam Nabata, if they chose to pick them and say, we want to film you, for example, oyagala kulo obuyimba, twagala kulaba how process joy tam okitegeera kati ye ayina ogamba they will probably get a picture of gwe ng'oli mu kukubira atini oba okubira ani producer ani n'olyoka otandika omunaye ezo sente sizinasooka onnyambeko waliwatu. I'm happy about that because fenga abakyala tuyita mu bingi naddala mu eno industry eri abatusaba n'amagulu ge mazima naye ate I don't understand why wetaaga okukikola ekyo ng'ekitone okirina and especially when you believe nti mukama yakola ki yakutonda okuyimba. Nze kankula ebyenkola ku site. I'm a bricklayer. Ekyo mukimanyi? I sell bricks. I make bricks. I sell bricks in Mumbeera. Temulowooza nti just njawo fwa nti sirina amagezi ezo kati olaba ezo kati eza bricks zezikwatagana ku ki ku butungulu nya asisirise nnyo just lwakuba sinaba kukunama mu TV kubalaga nti nina oluyimba olupya ate sinaba ku releasinga nudo kyensobola okugamba naye bw'oba ng'oyagala Jackie Chandiru ng'omuyimbi you can get me on YouTube. Just nkyanoonya nkyayinamu ku nsonyi sinaba kufulumya noodles okubalaga nti nina kyenkolayo because talent nina naturally seetaaga nudo. Omuwala gwe ya bugi bwaka kiwasa omusinga kuba muyimbi yakajja mu music industry naye ebikolwa byakola obubaka alavu giraba edduka because balaba bwe bakuteekamu ebintu but wabanga bwekibanga kimukolera olaba Kim Kardashian yagenda n'avaayo nga kimukoledde but love giraba edduka love tesobola kukozesa certain things naye bwekibanga kimukolera you never know any kind of publicity whether negative or positive is publicity. Jackie, it's now a trend okubanga noodles zifuluma. Gwolina gwe wali okasindikiddeko? Nze nudo sisobola nibozinira ku mpiso ekyo sisobola kikola. Otya kutuusa ku bino ebitambula kati? Just ku muntu ansaba nudo si muzadde wange si maama wange si taata wange eti agenda kuswala bwe bange efulumye. Bw'oba owulira oyagala kulaba nze mu nudo mu HD nkwana bulungi nkutwale mu kisengo ojja kifuna mu HD nga amasimu tegaliiko. Toyina gy'ogenda okufuna. Yes, nja gikuwa mu full swing buli ango gy'oyagala naye nga sikuweereza nudo onansonyiwa. Naye mabegako ebintu bino ebya stunt byabangawo mwabikolanga nammwe? Tetwabikola because talent we have actually. Tebalina talent ababikola? Sina kyenjogedde nti tebalina talent. Just you never know. This world is ensi erina engeri gyekukubamu, so you just never know. You never know what people have to do to remain relevant. Exactly. Bwobaka ki bw'obawa ababigira? Abakola ki? Abasindika ebyo bizibu byabwe. Honestly speaking, obanga atalina magezi. That's the truth. I don't see why you have to take a video nti omuntu alina okusigala nga kutunulira ye talina access ewuwo gy'oli 24/7 kati video agyetaaga. What does he need a video for? So why do you do that? Nina Rozi ayogeddeko wali ku kyabakyala abayimbi nti babatwala nga abakyala abatagala bufumbo abatagala kubeera abantu bali organized. Just because naffe abajja ne batu approachinga batutwala mu eyo line tetwagala bufumbo naye nga mazima gali nti behind everything else we are human beings. Twagala bufumbo, twagala abantu batwagale from the bottom of their heart, twagala kuzaala, twagala kubeera n'amaka nga abantu tebatusonzeemu ki. People are not pointing at us saying this is the wrong person, that's the wrong person. Jackie, onoonya omwami? Nze sooka ontunuulira olowooza nnoonya mwami. Tegeeza mufunze toli single. It's not about not being single. Ne bwe mba nga ndi single, have I ever looked bad okuggyako owandaba mu time nga nkozesa biragala standard. Ntunuulira ki ky'olowooza? Naye bakyala banna abasinga era bakyabikoza tobawadde magezi oba tokoze kimala kulaba nga nabo bakyusibwa? Teri kintu ekirungi kisobola Uganda to come out of using drugs kyensobola bagamba. I took 7 years off my time. Of course I was on top of my game. Then ne wajjayo abantu nga bali awo nga bayimba bemwagala ne babakunamira ne bafuna hiti okitegeera. But that was because nayingira mu ekyo kintu. So teri kintu kirungi ekisobola okuva mu kukozesa biragalalagala. Every action has a consequence.
mufunza Jackie yevuma embeera eyo gye yalimu ebiragalalagala nedda neebaza nnyo mukama nti nayitamu eyo mbeera because sandibadde mukazi gwendi olunaku lwaliro singa saakiyitamu nayiga bingi nnyo okoze ki okulaba nno bakyala banno babivaamu just njogera beetaaga just kuntunulira just experience yange balabe bwabanga balinako ku magezi the bible says let those who have eyes see let those who have ears listen tweyanziza nnyo bakuyita and they did that for her ashiba okuyimba nga olubuto liri wabweru kive. No, I don't think there's anything wrong. I think she's very proud of her pregnancy. I am very proud of her for being like that and being very bold about it. So, okujjako nga abantu balina ekizibu buli omu ali entitled to their own opinion. So I believe she wanted to put something out there to show how proud she is of what it is because ebeera achievement naisi byangu bina. Ati kusuubira olunaku olumu nawe okuvayo otukolere show nga oli lubuto otulaye ku lubuto nga weeyanza Katonda nti oli lubuto. Well, okweyanza nsobola okukikola but well, in that way I cannot because tuli bantu abali different. Simanyi, I believe it is something extremely beautiful, but ekintu nze nganze, I will have a fairly different way of showing it to the world. Abintu bingi ebibaddewo mu industry eno. Omuwala gwayita Pitnikolo omumanyi bulungi? Mulabako ko bagita batya? What's that thing? TikTok. Yes. TikTok Pitnikolo okuva na featuring mu luyimba lw'omuyimbi Nicky Wine. Kikyamu oba kituufu? It is entirely up to her. Abadde akola mulimu as a babayita vixen. So it is okay. Nze sirina buzibu n'ekyo. In case I want to understand where your question is coming from. Goine ekizibu nakyo? Anti atubabudde ne bagamba nti omwana under age okufeaturinga music video. Underage. The thing is, if she's underage, she needs consent from her parents. If muzade wawanga muwadde consent, then I think that is entirely up to her. Tukula muuma ne federation ogwawe watuufu olwaleero kimale. There is nothing about Jengwa. I personally follow what it is that a goal which I know is going to get me somewhere or to get everybody else somewhere. So it's not about where I fall, it's about a goal. Online ekibuuzo. Online ekibuuzo.